Bw'owulira ku mboozi ya Pallaso ng'anyumya ku kyabadde ku Empere Festival, naawe ogenda kwewuunya. Agambye nti yabadde ali awo ng'ali ku stage aperforminga, abayaye bano bagenze ne bamusalako ab'ekibinja kya Alien Skin ne bajja ku stage. Lucky enough nti naye yabaddewo ne ababe be yazze nabo be bagezezaako okubeera nga bastopinga bali okubeera nga tebayingirira performance ye. Wabula ate era we yamaliriza ng'agenda kuddayo bano babadde bamusazeeko. Era w'onoowuliriza emboozi ya Pande yonna gitaddeyo ddo gyalaba vidiyo eyo, yagambye nti bano engeri nti ono yasoose ku stage emmotoka ye yabadde mu maaso ate bali ne bamusalirako emabega. Bali babadde balina osooka omuviira ate ye alyoka ajjawo ye yeeyongereyo. Wabula ate ekyabadde awo kwabadde kulwana na kusika muguwa. We yagezezaako okubeera nga asaba obuyambi ku bapoliisi, wa poliisi mbu yakokinze bukokinzi n'agimutunuzamu n'amugamba aveewo. Ate omulala wa poliisi ye yagambye bugambi ye yasese busesi n'agamba these people know how to start. So, B.O.B. Sesa Atebia Naku, Nenga Mkwana, welcome you to my channel. This is Patricia's Latest. Remember to subscribe, like, and share. Tap the notification bell so that you can be notified whenever I upload new videos on my channel. Dala ne bankuba ngane police eraba ala police yakutene kalevo nga ine mudo na sekalaga this boys they didn't know how to start nga eraba nempita mu mitendera gyonna gye nina okuyitamu nensanga abapoliisi nga bali wabweru awo ne mbagamba banneemukwata omusajja bankubye nze siina muntu gwe nnako buzibu. Allah omanyi kye yakoze yansonzeemu emmundu n'agikokinga kaca n'aŋŋamba muve wano nemuga nensigala bw'omu nenze siri bw'omu nayimba nina emikwano osegede. Pallaso agenze maaso n'ageraageranya embeera eno ku mmese n'agamba emmese eyo ye yeetwala akatego, wabula ate wemala oyingira akatego ako ebeera tekyasobola kavaamu. Wabula n'agamba nze gwe mulaba saali mwene ensi nali mu nsi z'ebweru eyo era bagenda ne bankwatirayo naye olaba nakomawo ndeka neeyagalireko mu nsi yange. Ate kankubulira omuntu okusirika tabeera mu ssiru naye abeera amanyi kyasobola okuzzaako. Nze gwolaba ninganga survivor, baganda bange bangi bagenze abamu bafudde lwa bintu bimu. Kati wandibadde ate nange osooka nonneesonyiwamu nensooka nenneeyagala nina okubeera nga ndera abalongo ba mirundi 3. So kati owulire ku Pallaso. Sina gwe natambadde nabadde ndyawo omanyi n'akamese teri akaleeta mu kamaso kekeereeta kajja kawunyiriza kakume maso okuyingira kwangu naye okufuluma kati bolo okuba mb'osirika omanyi omusiraamu agamba asirise teyejjusa. Ivan, let me tell you something, man. All my childhood friends, most of them are dead or in prison. I am the only changed one. Yes, bro. Bonna mbateekako butasara IP ne muto wange yafa ekendi mu bonus ontegedde. Kati sajjagala banzanyirako mundeke neyagalireko mu nsi yange nze okuva lwe bansibira mu nsi endala naye gwe okwagala ensi yange njagalanga bweri, njagala n'abantu baayo, njagala n'engeri gye tutegeeramu, njagala n'ebijja nayo nesaagala ate tutandike kutambula nga tutisibwa sebo. Nze nina okuza abalongo basatu nyimbira ku stage kwe nzija ssente basooka bakubya abantu bakuba Evelyn Mike ne bakuba ne babje wange ne batwala amasimu ne bakola emisango nga ku police file ne zigenda nga ziwera ziti. Ono agenze mu maaso n'agamba nti ab'amateeka temunoonya lwa nsonga oyo omwami already ye alina fayiro nnyingi zijjudde naye ate ye ali wabweru. Kati nange mugira mundeka mubeere nga ate mukubakuba ku nabbi wa fayiro ali awo mulabe emisango gye gwe muba musooka oteekayo. Mpozi agambye nti omuntu asooka kubeera innocent until proven guilty naye ate musooke ku misango gye lwa nsonga mingi. Ayina kalina ya fayiro namba era sigezaako okulaba wa poliisi agamba mbw anoonya bannange musooke mutandikire kalina ya fayiro eri ku desiki zammwawo muzikiri yalinga empolampola ebbanga libamala emyaka nga 3 mujja kuba muzimazeewo zonna nga ziweddewo ng'emisango mutegedde kuba ali innocent until proven guilty. Nze kyesigenda kola sijja gattako fayiro yange zaalina zimumala yange sijja gigattako zaalina zikola ki zimumala nze demberi
nenze mbera mu byensobola naye bambi musoke mu kedi nabbo byali awo tumukube ku mmeeza aveewo fayiro z'abantu zitambule. Waliwo n'omwana gwe bamenya amannyo, waliwo Evelyn Mike, waliwo bano be babbira abasimu eruwafu awo fayiro zonna bajjanga baziropa ne banga palaso bagwa batuyamba. Omanyize engeri vita yaliwo vita eriwo baninamu essuubi baŋŋamba tetukirabangako muntu yatulema naye kale tuwulira bubi kubanga nembaga temufaayo kati. Palasa agambye yabadde akyali ku stage oli najja n'amukuba n'obwama ne bakuba ne ku bwama sebaawo nti bwogeza n'oyimba oluyimba lw'abanene tugenda kulumba. Agambye n'oluyimba olwo si lwe nawadenzizaako naye nagambiddewo selekita luteekeko nayimba oluyimba lwe ne bagenda mu maaso. Nagamba abaana bangi batya era abamu bajja wange ne bagamba osanga nze agenda osobola omwami oyo omanyi ffe tuli bantu ba mirembe. Nga ate era twali tulabye ku balungi oba abanene emirembe engalo. Ne bagamba bankubye akama nga ndi ku stage mbo bwaye mu bugambe bwaye ebyabanene tugenda mukuba kale nadde sinatuuka nadde oyimba naye ngamba Ivan Kirekayo lwennyini lwenjagala kanti omanyi bwe bamala okugamba oyimba ebyabanene kati bw'otaluyimba nga baga kati ngaye tayimba ayimba ennyimba bbiri olwanga kati bw'anaayimba ngenda kuddayo wakana kato omugambe ki mbw akanyonyi kabuuse naye ndeesa ebyoya uki ayi sinali omugambe ki musala amafuta bambi twali tulebye abanene mirembe engalo boy oyo tawuliranga na sasi welivuga kutu okuleka mpozi bino bibali nga bazinira amazina wano nani ne yali mukwano gwe sibamanyi manyi ate balina nnyo manyi afanye kubikwatako naye bambi please respect ffe tuli balenzi ba mirembe nabagamba I look ahead of the park. I am the most expensive player on the field. I'm a leader just like Mandela, but you never wanna be the one to come and test me. Kati nagambye nti kati chairman ayina okugenda aregisteringe buli muntu yenna ali mu Makindye Luwafu. Era nagamba nti twasanze ddeka 3 mu kifo ekyo abantu over 5 be basula mu kifo ekyo naye nga mubamanyiiko bali registered kuba saagala kusanga nga banyakudde obusimu bw'abantu saagala abantu bano babeere nga bamalako bantu mirembe buli omu agenda registering. MP abakolera government nedda sebo MP abamuweereza w'abantu chairman abakolera government abamuweereza w'abantu ffe baani tubeerawa Makindye kati Makindye tetugenda kukkirizawo effujjo saawa 2 oluwera sagala kulaba banyakuzi basimu babbi bafujjo fesi zitabeerawo mugende mu registering ewa chairman mugende mu registering ewa chairman tubamanye muli bameka n'obufaananyi busatu buli omu twasanze ddeeka 3 wangi blood bali 57 musula wa basulanga bumyu njagala kumanya gye musula mulekera okwetawula tawula ekiro mujje wange mukasuka amayinja mwagenze wa wizo and all that njagala bawoninga as a citizen's job as the people of Makindye Luwafu as the community stop loitering around at night beyond 8 o'clock. Wabula ye agenze maaso n'abasaba n'abagamba nti mugende mugyeyo ebintu bye nalabye bimumenyesa amayumba g'abantu amajambiya emiggo mugende byonna mubijjeyo ate oba temusobola musenguke pawa ne wabeera wabalemye Makindye wabeera waganye nange mujje ebintu ebyo ebiri eyo bye mugenda ne mumenyesa nnyumba z'abantu amajambiya agali eyo ge twalabye ensuululu ze muyina eyo yonna ze twalabye emiggo byonna bye muyineyo mu kikomera mu bijjeeyo mangu musenguke ku kyalo mulina ebintu bingi mu kikomera bye twalabye bye mukozesa okumenya amayumba g'abantu obusimusimu bwe mwabba oba kati mwabulongoosezaawo simanyi naye muveewo Makindye oba mukyuse mu mpisa tetuyina buzibu.
ate bw'atyo omukulu Palaso bw'agambye akabinja ka Alinskin naye yennyini babire ng'ate beetereze wakaawo bajjewo ebintu ebyo bye yalabye okuli embazzi okuli amajambiya emiggo bye bakozesa ate ogenda okubeera nga bamenya amayumba g'abantu naye nga mukwano nkujukiza nti teweerabira kubanga te osubscribinga olikinga n'okusharinga tappinga notification bell obeere nga te ogetinga notified buli lwe nteekayo videos empya ku eno channel. Thank you so much for watching. Bye bye.